performers. Tandika okuzannya emizannyo nga Medi yali akola bintu birala ng'era abavubuka abato olaba kubiyingiramu nnyo bino. Oluvanyuma myaka ng'ebiri n'akiyingiramu. Oli munnaffe yatufaako Shadadi n'entambi yafa. N'entambi yagenda okufa ng'ekibiina kyo kitambudde okumala ekiseera. Ne Makagasti Makumbi nga yakivaamu dda. Tebaakiwangaalamu nnyo bo nze n'ekisigalamu nga bakiyita aromatic performers. Nga mu performinga dance, music, dance and drama. Nga muzina n'amazina. Ati ng'ozina break dance maganda. Saali nnyo muzinyi nalinga nnyo mu kuwandiika n'okuzannya. Nolisi ku stage nga tujja ntukolako performances mizannyo wakati Lingala. Tumbuisa. Eyo mukyenda mu munaana. Kati olwo performers. Ate sa Ahmed nga yaliwa dance. Mwali. Break dance. Naye bw'ayingira yalinga atendeko okuzina amazina. Ahmed Rubowo. Is a great dancer. Kiddemu ekyo Munnabuddu nga bw'agamba. Mubibya mulungi naddala mu music wa Lingala. Lingala mutegerera ddala bulungi nnyo. Era ebiseera ebyo waliwo Kanda Bongo Man. Amazina gatutendeka agakanda Bongo Man. Muzibu nnyo mu Lingala. Mwana Kanda Bongo Man bani group ya Baloketo bwe batyo. Keto band. Ati nga ge mazina agaaliko ne music yaliko. Tuzannya emizannyo oluusi mu makkati aluteekamu ennyimba tuteekamu dances. Kati kozi obuyimba bwa Kanda Bongo Man. Onoobuyiiya. Soke tubawayo kamu. Kale mpaya akayimba ka Lingala ze nzijukira tumbuisa. Ate oyawira Olongomba. Wajjojjo mukaawo. Ne waliwo gundi Baloketo. Yaike kaliwa. Ebyekikomo. Anachukua, anaweza, Ezo za Diamond Produce. Mumpe yakalimba ka Lingala. Bajja kakuwa. Mumpe yakalimba ka Lingala. Kanda Bongo Man yali muzibu nnyo. Bayambala enkofiira nga beera smart nga sibe n'oluwa. Ate luno naye Lingala. Nzina. Oyo Lingala naye. Nzina jitata. Edi mwana. Edi. Kati awo nga Ahmed Rubowo ekiwato. Nga muzibu nnyo. Muzibu nnyo. Kale nno kakati ne tujja nga tutambula. Bali bagenda nga banafuwa Medi najja n'atekinga over. Kati ne tuba nga twakulira wamu bwe tuti. Tukulira wamu ne tujja nga tutambula. Family yaabwe yaffe bwe tuti. Taata ye mulaba, amawe baani. Kati aromatic ejjanga entambula. Tukawa neno filimu nga bitandise okujja ebina Uganda mu 2003. Tuwulirayo eri HK movie industry bali mu lubiri batraininga baagala kukola abakyala baagala kibiki. Kati naffe awo tutandikira kati olwokuba nti nze nali ebiseera ebyo nga emabega kaawo nali mwogerezi wa filimu. The process sijja neŋŋambira bannange nti mmanyi nti neŋŋamba Medi oyo ne Faizo Katumba kubanga ffe twali basatu ebiseera ebyo kati na director. Faruku ye yali eri mu HK naye ng'eno mu aromatic performers mwali era nga naye y'omu kubasomesa. Kati ate Medi yalina experience awo ng'amaze okuzannyazannyako ku mizannyo ne bakayimbira ye yagendako ne bakayimbira n'avaayo bwe bityo nga genzeko mu bibiina ebyenjawulo side eri nga tulina bakasagga nabo nga balina ekibiina kyabwe ne Slight Mulimira nabo nga tubakoppako. Kati awo mbagambira tuyingire mu film industry tutandika okukola firimu. Ekyomukisa omulungi Medi teyakola ki? Teyagaana. 2004 tutandika okuzannya firimu. Firimu yaffe bagiyita ani omukyamu yaani. Basooka gituma ani Museveni bagamba nti tayita eyo gyeri gikyusa nti omukyamu yaani. Trendinga nnyo. Abaali batuyitanga nti muli Makadingo gundi kansala yononese bali ne Medi mutabani wa Haji Rubowo wali gundi biki Ajabudu balanise kudda mu Katemba kuzannya. Olwo nga bagamba boononese. Nga baga tononese. Bwe twatandika okutambula.
Sebo. Bulungi sebo. Sebo lyotya. Webale emirimu. Eri sebo. Ogamba omusomesa Bigida. Bigida. Bigida waffe. Wow. Sebo tweyanziza. Tweyanziza taata. Webalire ddala. Akuba omuziki oyo. Zibu nnyo Bigida. Eno simesa bana b'eggwanga. Webale kubeera smart. Webalire ddala. Bigida. Lubiri lunyuma. Bamuli awo ne bajja babuuza. Olubiri bwe lutyo. Abantu bajja na olubiri munayo olubiri akawewo kano n'emirembe bw'oyingira olubiri owulira okyuse owulira ng'okyuse mpewo za Buganda nga ekyaddala zikufuuwako. Kale nno bwetyo twatandika okuzannya firimu. So kati Aromatic okugamba nti bajje eno already nali director mu Aromatic Entertainment. Efuuse entertainment nayo yali performance. Yes, media gikyusiza luvannyuma gifuula entertainment. Okusooka twabeera Aromatic performance. Yabagenda okujja wano eno okutandika okukolera wano nga tutandise okumala okukola awo Zubairi. Zubairi gwali muzannyo gutwasooka okukola. Yali series yaffe. Luvannyuma tutwala company gye bayita Zubairi Family. Ne Zubairi Family yava mu companies eziwerako. Mwalimu Boss Pictures ya Medi, mwalimu company yange Quest Africa, mwalimu company yaffe endala Aromatic performance nga mweri. Kyandi kyo teyalimu. Ate Nam Squad. Nam Squad yalimu. Yes, so kati ntola ebiseera ebirungi naye waliwo. Kirungi naye tugenda otandika Zubairi. Gwomu ku bafunda ba Zubairi. Wow. So kati yengeri iwe batyo gye basobola twajje. Ngerere ningamba nti bendeeta abantu bange nange ndiyo mukubo kubo yatukolera eno. So kati ekifo kino ne kifuuka kyakolera mu firimu nga tikiriiko kusasula yadde siringi 10 emyaka 7. Bwe nazze mu vidiyo eri eyawedde natambuddeko kko oba twatambuddeko kko ku kyalo kuno naye nga buli bwe tutuuka abantu basanyufu balyoke. Aromatic Entertainment gwe wagiwanga omusingi ogwo n'ogamba bannange mweyise bwe muti ne bwe muti ku kyalo oba bo nga bo bajja n'empisa zaabwe ng'abantu kakati olw'okuba nti n'abantu ba memba ba Aromatic bonna abajja tubadde nga tusooka kubatendeka. Omuntu bw'omala okusubscribinga n'ofuuka memba ekiddako okusomesa enkola enneeyisa empisa y'emirimu gwaffe guno ogwa creative industry gw'okuyiiya gw'ebiyiiye. Kakati ekyo baatambula nakyo naye ate ne wano mu lubiri nga waliwo enkola zaawo. Bw'oba oyingidde mu lubiri waliwo empisa byolina okweyisaamu. Ekyo kakyali kimala. Kati nga tubakubiriza obutayonoona kitiibwa kya wano kya lubiri. Kubanga ono yali Ssaabalangira, yali mulangira mukulu, yali muntu wa njawulo, yali musawo nga yajjanjaba kuno abantu, ate yali muyambi ng'era yayamba kuno abantu. Bwe yamala okujjanjaba mu nsiko ng'amaze okuvaayo n'abantu b'oku kyalo yagenda maaso ng'abajjanjaba. Wano walingawo eddwaliro okuva mu kugenda okuzaalibwa nga yalinga musawo. Yali musajja mulimi mulunzi ng'ate dokita. Ng'azaalisa n'okuzaalisa. Basooka okufuluma Mulago. Yali physician si muzaalisa. Physician. Bano abajjanjaba ba dokita abajjanjaba. Bino ebya bulijjo. Muzaalisa abamulala. Omuzaalisa abamulerwa. Abamulerwa mu lulimi lwaffe Oluganda. Mu lulimi lwaffe Oluganda. Babadde ttero. Mmwe nze nabagendi Muganda wawu. Ne mulerwa mbadde temukamanyi. Bajja kayiga. So ne babeera wano kati olw'okuba nti nno ebiseera ebyo ye mukadde ffe taliiwo naye ng'ate maama waali. Kati nga balina okukuuma ekitiibwa ekyo okulabika nti ewaka muzaana ye nga ku kyalo abaddeko emyaka gyonna ng'era yeeyisa bulungi akumaakuma abantu n'okukola ki. Kati ekyo ky'ovala nti gye mwayitiranga kubaga nga nti muva wa Mulangira Jjuuko muva ali mu lubiri ekyo nga kimala baga nti Mulangira Nakibinge yatusindisa ekyo nga kimala ekyo kyokka. Oba kitegera bulungi nga bw'ogabaga nti Omulangira Nakibinge yansindise nga amazzi onywa oba osanga balinaawo sukaali ndiizi nga bakuwa kyalo kono waffe Kamuli
ne Bugiri Nakatundu enkola yaabwe enkolagana y'amaanyi nnyo mu bantu Ssekinnoomu olw'okuba nti abantu babeera bataka ku bitundu omuntu amanyi bano bava waagundi nti bano bava waagundi nti ye obuga nti tugenze wa muzeeyi kulya wali nga manya tugenze wa muzeeyi kulya tugenze wa maama Kityoli we mwagendanga nga manya kiki okitegeera bwe tugenze wa muzeeyi Nyago okwegamba nga abataka bali kuno tugenda wazizinga kukolerawo firimu sisi kya mukaddiya nga olw'otuuka nga nti tuva mu lubiri wali nga nti mu muli batuufu ngeyo password yamala kyova olaba nti abantu babaagala nnyo ate ebbanga limumaze nga temuliiwo emyaka nga 7 ate era babasaaliddwa nnyo naye weewaawo twakola twasobola okukikola mu firimu Aromatic ze yakolera wano titles Amisi yabala n'abala titles zaali ng'ogase Seri ne Future zonna awamu Amisi yabala firimu 15 series zaali nyingi nga zigenda mu episodes nga 15 ku 2 yes n'olwo yagendera paka ku 3 yagenda paka mu 285 iraba ng'eyambuka mu 3 makungula bakalaba nti omulimu gwali gw'amaanyi nnyo bantu bajjanga wano nga babeera 7 ku 10 tewali balwana tewali bayomba ng'ate ebintu bitambula bulungi naye nga naffe enkola yaffe ey'omu lubiri ekitiibwa nti awo temugendawo tebajja kugendawo wano muyitire wano nga abantu bajja kukola ki ekali ak'obuwulize wayogeddeko yes kale nno kyatuyamba nnyo gwe mu Seri ezaakolebwa wano gwe kukuba naye wazizannyamu gwe movies gye wazannya n'ogamba nti eno yo ez'omukyalo kakati enjawulo yaliwo olw'okuba nti nalina obuvunaanyizibwa obw'ekifundikwa mwentudde bwe tubeera mu lubiri wano wetaaga okwawula Nakibinge nejjuuka omulyazaawo ekifundikwa kati neesanga nga firimu zonna ze mwazannyira mu kyalo eno saazannyako nabeeranga mu buvunaanyizibwa bwako olw'ekitiibwa kino naye nga bitundu eby'e Kampala mwe nazannyanga nga bwe tudde e Kampala nga nzannya paati zonna seri zonna ezaakolebwa mu kyalo eno olw'okuba nti zaalinanga ebitundu eby'ekyalo n'ekibuga kati ng'ate nze nzannyira mu kibuga eno mu kyalo nga mbeerawo mu mbeera ya bwakalabalaba n'okulaba ebintu bitambudde bitya okulabika nti tusanga buzibu era saafuna mukisa kuzannyirako eno waliwo firimu emu yalimu omuyindi gye nazannyamuko sinizi nga 6 ku 5 waggulu eyo sijijjukira linnya naye yalimu omuyindi omuyindi yajja wano eno nga yabasezi ati okumubba kwana girlfriend n'amuyita mu kyalo gye nazannyako naye eri endala nawolofu nalinamu paati nene nga nali boyfriend wa Sarah Ndagire kibuga gwakuula gwabba ssente bikyo so nawolofu yatambula nnyo nalaba nti abantu baajagala nnyo paati ez'omu Kampala n'ez'omukyalo mukyalo weewano wetuli wetwasibukanga waliwo yabadde abuuza mu comment section wano kuba nabagambye nti Kayunga Bugerere Kangulumira Egombolola kati yabadde amubuuza ekyo ekyalo Kamuli Omuluka Nakatundu ekyalo Kamuli Omuluka Nakatundu mu Bugerere Kayunga bw'ova wano wali district Kangulumira yetuliraanye wali era tuli mu Ggombolola y'e Kangulumira tuli mu Ggombolola y'e Kangulumira ekimu ku byalo ebikola Eggombolola y'e Kangulumira bayita Kamuli bisatu abantu b'omu diaspora kyalo kirungi nnyo emabega wano wetutunudde wali ebiyiriro bye bayita Kalagala Falls ebiyiriro bire birako abazungu nga bayita mu falls ezo wetutunudde biri mmanju awo kayunga kano kowulira wakati musana ate omungi otokawulira okagendawo nawo Akampala tekaliyo kano akawewo oyinza okukafuna e Kampala tugenda kutuukawo nawo tubalage
tugenda kutuukawo ngenda kutuukawo so kati Nawolovu yakola nnyo waliwo ne series endala emmoto ekitaba menyani nani menye Nawolovu Makungula ate endala Kitengejja waliwo series endala Kirungo Ntunnunsi Kirungo ndowooza nali neddira nkimanga nze Sali kakati ng'ate omuwala gwe nakwana muwala wa Director Kasagga ng'ate nabo bankima nga gwe nawasa nga kiri very interesting kyali kirungi nnyo obuwangwa tebukkiriza naddala ffe bwaffe bwe Buganda tebukkiriza kwewasangana nga mweddira kika kimu lwaki bali ab'ebika ebirala bo si bwe bakikola oba abakalukyaz endala anti buli ggwanga n'ebyalyo eggwanga n'ebyalyo wano ensene tetuzirinako ze neragani mulya mutya ensene n'oba enswa kati buli ggwanga lirina ebyalyo mu buwangiro Katonda bwe yabawangira mu ggwanga kyetuyita obuwangwa abantu abakitegeera obubi bwe batakitegeerera ddala bulungi buwangwa bwe buwangiro bwo buwangwa bwe buwangiro okuwanga kubanga gwe baali bakuwanga mu Buganda olina kwogera olulimi Luganda lwaki bwazaalibwa mu Buganda twayogera Luteeso oba kitegeera bulungi Katonda bwe yakuwangira n'akuteekamu obwongo nga bugenda kwogera olulimi Luganda n'endowooza y'Abaganda n'entunula n'enneeyisa kati bwe buwangwa okuwanga kyekiri kati kankinzemu kyebannyonnyola abantu bange bano kitegedde bulungi nze nkitegedde kati namwe mmanyi mukitegedde abamu kati obuwangiro bwaffe wano mu Buganda okuwanga kyekiri nga bw'onookwata nti nno guno muyini eno nkumbi n'obigatta kati mu kubigatta process y'okubigatta kwe bayita okuwanga okusiba bakunyweza n'onyweza kwe bayita okusiba oba okunyweza kati n'obeera nga kyoyita enkumbi gwe muyini n'enkumbi nga biri wamu nga baabiwanga process y'okuwanga baatuwangira wano kati fe baatuwangira mu Buganda waawo olina kwogera olulimi Luganda olina kweyisa ng'Omuganda n'entunula n'enfaanana Prince movie industry ya Uganda evudde wala yonna gy'oyogedde nga reflector oluusi n'abamu obaolyawo paka kati wabinyeeyo kyanayo reflector nga bakwasa bino basibako ekigundi ne kakubamu bwe kati nga kookya obutala nga tukozesa headlights waliwo nazo ezo headlights eza yellow nga zisinga okuba ennyingi ennyo nga mweggalira mu kayumba bwe kati muli mu ruumu mukola 1500 n'endala 1000 1500 zibagamba nno 2500 nga ge mataala gali mu kasenge kamu ne mutuyana ogenda okumala sini emu bweti ng'otuyanya amazzi gonna babimanya tukwasa buli buteepu obutono butya sere byali bwa buteepu butono bu mini DV babuyita mu cassettes bwe buti nga katuteeka mu kamera nga kekavaako nga kekagendako ekifaananyi nga tunagenda mbino ebya kaadi kati omuntu nalyoka akutunuzaamu nga tekuliko nti oba monitor kamera nga lusatula mu ka viewfinder bw'ati naga yemuteredde awo nalyoka alikodinga oluusi nabeera nga byali bizibu nga tebitegereka bulungi oli otye kati nga bwe biti bifaanana oluusi nga kamera ezimu ezaali nga zisingakawo nga ziriko ka screen wano wabbali ka monitor kati nga bwe tukola baloka bakuba ettaala nga tumanyi nakumanya tosobola gikubako waggulu nedda ne reflectinga bagikubamu direct ate nga kagwamu ekiwuka ne kasiriira bugenda mu ttawuni okukagula kagomu kitundu kwesatu ebiseera ebyo olwo olunaku naye nga amasannyalaze ge ganywa olunywa kakati nga tetubimanyi waliyo n'amataala ne soft lights zaaliyo naye nga nebya lighting nga tetubimanyi tulowooza kimu nti omuntu mukubemu ettaala ayake aloka bakutunuzaamu kamera wena n'oyaka ng'otuyaniridde
ebya makeup nga tubimanyi naye okimanyi singa ebiseera ebyo abawala bano engero zaali nnungi nnyo abawala okimanyi ebiseera ebyo kwali kwanjawulo nnyo okimanyi ebiseera ebyo abana abawala ba Sara Ndagire Jamila Kalungi ono yani Frankston Daffin mukazi wa Salvador Florence Nampijja Wendy Kabuye okimanyi ebiseera ebyo singa nabo baali beekuba meka Namanje Sofia okimanyi singa baali beekuba makeup oyo omungi okimanyi yali kusenga nga kyandisusse namuzanya scene eyo mu buliri ngawo nga munamutuuya nnye kubanga bakukubanga mu hard Prince Gambia what's 100 etalemu ngamba mpayo ya 1500 mugenda okuleka bulb ka 1500 olene ka 10 nemuluka mukateeka mbwe muti kwata akatambala n'okatuuzaamu nemuluka mukiteeka kono lokojiwulira nga temulina simanyi ne boom microphone tuna microphone zona ddoboozi nga ligenda ku kamera butereevu okimanyi nti boom twakwatanga akazindaalo muyindi ebyo byajjo waliwo omuyindi weyakwatiranga akazindaalo ako kana nga ka microphone kano n'asibako ekiti kya muwogo buumu newambuwa byajjo nga ne boom zitandise okujja mwakozesanga kiruli tewaliwo ng'olina kwogera nnyo era ng'obeera ali ku stage kale nno kwegamba industry tulina oku appreciating nzijukira firimu yange ndowooza eyasooka baŋŋamba okwogera kati olwokuba baali batutendeka nga batugamba nti you have to be audible olina okwogera nnyo bakuwulire waliwo omuwala nali mukwana nga nina omukwana ng'olina omuwaana munange oli mulungi nkwagala nnyo tetukuwulira gwogamba nali wano naawe gwogamba ali wano munange nno oli mulungi nkwagala tetuwulira I love you baby wakamera jali wakamera okuwulira alina obuwulira yes gwowaana naye nakuddamu nange nkwagala nnyo bate mwina bo microphone temwina kabo microphone buno butontono batuteekako ennaku zino naye kati bakuwayalinga ne munyimyanga betwogera ne bwe boyogera kaama bakawulira nakama bakawulira so kati olaba nti byonna byali bizibu nnyo nti improve nze nnyo era tulina okwebaza abantu abakola ebintu ebyo si ffeffeka abaaliwo naye kugamba n'abala baali bangi abantu abalina okwebazibwa ba Osman Matovu abantu betwatandika nabaawo bonna Hajja Ashraf Semogerere Mulago Theatre Kings baliyo Mwami Henry Kanyike naffe eno kwegamba groups ezaaliwo awo nga tukola ebina Uganda Mariam Ndagire Mariam Ndagire yes fenna twali mu kaseera awo nga byonna bizibu nnyo twali tubulamu ki ekizze kati movie industry twali tubulamu yali exposure yes ekirala n'okukwatagana ng'abantu okukwatagana kwali kutono yes buli muntu ng'ayagala kukola bibye ng'owandiika script n'ogiteeka wano n'ogikweka bajja jibba naye kati mpandiika script nempita Morris Jordan Kaweesa nempita So nempita Mami Victor kinene muje tutuule wamu nemu discussing olugero tujjemu kino twongeremu humor tukole kino bekipegambanga kati waliwo okukwatagana kwa maanyi nnyo mugenda ogenda ku set nga maze okuteera rehearsals twakolanga lulinga nga ziringa za stage kati tukolamu ku rehearsals entontono casting yali nga nzibu nnyo lulinga tukola filmu zaffe naye nga lumuntu agamba ono yaliwo nosanga omuntu nga gwe Jordan Kaweesa ne bagamba nti gwe Semaka gwe nannyini nnyumba ng'eno kyokka ng'ennyumba yino yazimbibwa mu 58 ng'oli wa mu 12 naye bakuwadde ennyumba ya 58 ng'olaba tebijja gwe mugagga naye ng'olaba nti obugagga tebukutuulamu bulungi kwegaba byonna byali bizibu okunoonya wetukolera firimu wali bizibu nnyo
abantu nga batujerega nnyo naye nga ate beewuunya oluvannyuma nga tubikoze nga beewuunya nga tukoze eki nga tubikoze kale nno kati we tuli wano professionalism y'amaanyi nnyo 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 era kati okiraba nti makulu Kampala International Film Festival bwe yajja tandika okututegekera workshops ez'enjawulo netambula tandika okukola ebibiina awo HK movie industry kale nga kyalimu politics mungi n'enkwagulo n'okwesika kungi naye nakyo kyakolamuko awareness y'amaanyi then bwe twavaawo tandika okufuna ebitongole nga bigenda bivaayo Uganda Media Council abatandise okutunda firimu mu town bazze association zitandise okujja ebibiina ebyenjawulo ebyo byonna bwe byajja byakyusa omuzannyo byusa buli kimu kyonna era kati lulinga agamba nti ogamba mwana wani nti nzannya firimu nze nagenda okwanjulwa mu 2024 mukyala wange Sentema mu Lukwanga naye kati nga beebuuza twogere mulimu ki gwo bwa kansala si mulimu ng'ate njogerera firimu nzannya bina Uganda byakatandika ebiseera ebyo kati nga kizibu nga bagulabanga ogwa layisi kati ngoyinza tugamba nti muzannyi wa firimu ndi muzannyi wa firimu muzannyi wa firimu nti gw'oleese yagenda okuwasa omwana waffe simu yaayo oyo nga bizibu okunnyonnyola era bannaffe twasanga obuzibu bunene nnyo okumatiza abapatanazi baffe bakyala baffe nti tukole ebintu bino nti guno omulimu gulimu ssente nti gulimu guyinza butabaamu ssente naye nga gusobola okukuwa ekyokulya guyinza butakugaggawaza naye nga gusobola okukuwa sustainability noba nga osobola okugenda mu maaso kubanga kyetutamanya okusooka nti mulimu gw'abagagga firimu si mulimu gw'abaavu soka kubanja ebintu bisatu ebisinga okubeera principle ssente obudde n'abantu money people and time kati ate byonna ebisatu oyinza butasobola kubifuna mulundi gumu ssente bwe zijja oba olina ssente abantu bayinza okukubula ofuna abantu nga tolina ssente oba obudde oyinza kuba olina ssente nga tolina budde kati ebyo ebintu ebisatu bifuga nnyo omulimu guno so olw'ensonga eyo twasanga okusomozebwa kunene nnyo okutandika okunyweza ekintu kino naye nga okwanukula ekibuuzo kyo kyogambye nti no industry okuva mabega gye twava newe tuli wano kiki kyolaba nze ndaba enkyukakyuka y'amaanyi nze emyaka 2 gye mmaze mu industry nga nkola ebintu bibiri badde nkola firimu kyokubiri nkola n'ebyobufuzi ebyobufuzi bimaze emyaka 28 nga nkola ebyobufuzi emyaka 28 bina bitandika ndi kwechesi then nga nkola ne firimu video gye nataddeyo waliwo omukyala ali UK bamuyita Miss Victoria nkutumiddeko nnyo webali kubeera ng'olaba Morkidan's Cake badde nga nti amanyi badde bayi nti amanyi era akumanyi kubeera alabanye ebina Uganda akumanyira alabanye ebina Uganda naye yaŋŋambye bwe twamenye amannya ga movies ne Hamisi naŋŋamba kati omulimu gwe mumpadde gwa kunoonya firimu ezo we ziri Prince mmanyi Miss Victoria atulaba mumenyereyo ku firimu zo nga 10 kansooke nze nkankumenyereyo emu amakungula ezizo amakungula ezo series zonna Nawolovu Zubairi Kampala Boston ayokya Kampala ne Boston ayokya mukyala Victoria Boston ayokya zinoonye Boston ayokya Kampala Boston ayokya waliwo endala yalimu wendi nani Salandagire bagiyita batya erinnya eryo ndyerabidde naye yali firimu nungi nnyo kakati
ezo ze zasooka okufufuula abantu ab'enjawulo okugula akajji. Yes. Abawandiisi baseeka ne bamulago Theatre Kings bonna baana endala nzeerabye ziri awo naye nga zaaliwo then ne ŋŋenda ne nkola ne firimu ate endala nnyingi ezesaba na aromatiki nakola ne Gay Hassan King's Virgin, Granny's Wife, waliwo twakakola ennaku ezibadde nominations nnyingi nyaawo. Hard Decision first naye walimu Hard Decision nalimu firimu ekyendala gye walimu awo gyewasookera endala gyoluzungu nyaawo nasookera mu Who to Blame ezo na firimu bajja kuzikola Gay Hassan ezisembyeyo wano eno waliwo zetukoze ezisembyeyo bagita batya Chain something Devil's White Devil White Devil ya Irene Seremba White Devil nzibu nnyo then waliyo series endala eri ku YouTube okera ne ya Gay Hassan bagiyita Kawanga eri kubasawa b'ekinnansi nzibu nnyo eyo yo baba simaina kumaki nakola kati waliwo endala bagiyita Revenge nayo series ya Gay Hassan bagiyita Revenge roho kwa roho eyo nayo eri awo waliwo nze nkoze ne nominated them as the best actor last year mu Uganda Film Festival bagiyita Omukululo Mitamisi mvubuka Mitamisi wa Phoenix Film yakola filimu eyo era banominated nze this year 2025 mu Icon Awards as the best actor. Wafu mwenda gye nakola banominating as best supporting actor last year mu Uganda Film Festival nagikolera Bushenyi eyo uko njiri linya lyemvudde mu mutwe naye nga story yali nungi nnyo so filimu kati zinnaakamumenyera kondoza zitandika okutambula nnyo zitambulidde ddala naddambye na 10 oli mu 3 naye nga zemu tubadde bawandiisi endala tubadde ba director endala tubadde ba producer oyo gye nakakola eri ku bakitadde caregiver byabulamu abali ebulaya abakuba ekyeyo nagikola n'omukyala ali awo tali nnyo bya firimu naye nga alina caregiving services then ko tuze tugattirako n'endala tukyakola series mbaddeko mu JDC Junior Dramas Club ya Nisha Kalema eri ku DSTV okwo waliwo endala bagiyita Ekojja eri ku DSTV nayo DSTV Palomagi kenako firimu nyingi ziringa 6 future series n'ebirala so ezo ziri ku DSTV sisobola zifuna ku YouTube ziri ku DSTV si changu. Okay. I'm Morris Jordan Kawesa. I thank you so much guys for watching Morris Jordan Media. Please like, comment, share and subscribe. Okubera ngofuna content bwati. Olunaku olwaliro mbadde ne Prince Joe Nakibinge nga tuyisizaamu butya aromatic bwe yajja ebugerere butya bwe yajegattako butya omuzaana yatuseererako ebiseera ebyo ne tumala ne tumwabuza n'olumbe wano ebugerere we tuli tutudde sawa zino mu covid awo maama waffe covid teyamuleka waggulu so mu mbeera eyo naye nga bwekityo bwe kibadde olunaku olwaleero ate tantambulemu katono nnyo oba oli awo nyongera okuba kuba mulina ebyalo bye mwansabye mu Kinyarwanda eyo mwansabyeyo ko mbalageyo mwansabye mbalage ennyumba ya mama Kabugo mwansabye okakasa mwansabye mbalage abantu nga bali serious mwansabye mbalage ennyumba ya Kiweewa ne Kimera we batira taata waabwe banaye wali wazibu nnyo nayo ngenda gibalaga kyokka banaye ngenda gibalaga nayo so kantambulemu kizibu nnyo era bannange mwebale kuwagira abawagira Uganda ni movies
mweyongere tugezaako okubuildinga ennaku zino nasanyukira nnyo UCC Uganda Communications Commission n'ebitongole ebirala okutamika bagamba nti nga bagamba nti embracinge local languages era bateekawo category eya indigenous movies kati abantu bagivuganyizaako nnyo bakola firimu mu Luganda, mu Lunyankole, mu Lusoga, mu Luteeso, mu Lukyoli, mu Lulango, mu Lukaramoja kwegamba okwongera okutunda ennimi zaffe kubanga ensi endala zonna ffe abatambuddeko Vietnam everywhere bonna gye tugenze mawanga amalala ogenda okulaba nga nali Spain eyo ne Vietnam ng'olaba nga abantu bo tebaagala kumanya olulimi lwabwe basooka okukola ki kusoosowaza tugezezzaako okukola ez'oluzungu nga kigendererwa kyali kyakunoonya akatale ka nsi yonna naye ate era mu ngeri ya njawulo era firimu ngazi yako bagita akorapito ani olw'ofimu eri awo nga zonna bazizannye nga tezirina mu nnimi z'abantu naye nga zitunze mu nsi yonna so kisobola okutambula twakola makulu ennaku ezo n'ennisha kalema yakafuna nomination nga 20 mu nsi yonna firimu eri mu lulimi Luganda yes kira bulungi so ne last year wangula awards eziwerako yali best movie naye nga yali mu Luganda so tulowooza nti tulina okwongera amaanyi mu kukola firimu zaffe mu lulimi lwaffe si Luganda lukka naye mu nnimi zaffe ennansi kasa kubeerako ebigambo subtitles abantu tusobola okubigoberera kubanga oluzungu lw'aba Nigeria si lutegereka Kenya naye abantu baziraba n'ez'ekiyindi era tuziraba so sebo nkwebaza okuba nti otadde ettofaali ddene nnyo promotinga movie industry naye ate at the same time okugatta abakola omulimu guno ogwa creative industry abagulimu ogw'ebiyiiye okugatta n'abantu be tubikolera kubanga bwetukola nga tetufuna birowoozo by'abantu bakolera mirimu naye kati bw'oteekayo vidiyo nga zino zojja otukolako interviews ez'enjawulo owulira ekiva ku mitima gy'abantu so tubeeyanzizza nnyo bannange mwebale obuwagizi obwo mwongere ebimu muyomba oluusi muyomba nga muyomba mu butuufu ebimu ne mutuvumamu tubikkiriza ebimu ne mutuwabula naye ate n'obuwagizi bwammwe tubwetaaga nnyo mu bintu bingi mu ssente mu magezi abatali mu Uganda wano muyina access ku bintu bingi nnyo bitukozesa wano ebisobola okutuyamba kubanga industry yagana okukula olubereberye nga okwaccessinga gadgets ezikola ebyuma ebikwata amaloboozi amataala biki ebyo ennyambala biki wig ebintu ebikozesebwa okukola omulimu guno okuleka nga gusobola okuvayo bulungi ennyo nga tebiriiwo naye kati tubikola tubako bye tugumira bayinza okuŋŋamba nti kati mulangira omwezi ogujja olina kata gyonna okuzannya toddamu kusala nviiri toddamu kusala kirevu kati nze ne nsakaatiira bwe nti enviiri ne zikoma eri naye nga kwagala kubatuusaako obubaka obulungi ng'ate ntudde mu karakita entuufu naye olw'ensonga eyo sabo nsiimye nnyo ate bali kujja mu lubiri wano nze musiimu Bugerere olubiri lw'omulangira Paul Jjuuko Olugembe Mulyazzaawo omulangira w'ebyafaayo wano mu Buganda erinnya lya Mulyazzaawo tumanyi kiritegeeza erina kiritegeeza gy'amaanyi Mulyazzaawo naye kati awo tetuyinza kugendawo ezo puroguramu zijja kuba ndala kati tulikuza firimu kale bwetyo tubadde olunaku olwaleero abampita Morogera Nzikawesa. Thank you so much. I love you and have a blessed night. Bye bye.